eyo kubo erino wano wetuwetedde kati bw'ova ku kkubo ogwo muti gw'amasannyalaze gaagaawo kati bw'ovaawo wano wetuyita wano tulinawo akafo kaffe Kibaala woteeri w'okubira omuziki obulamu ne bukola ki ne butambula ekkubo lyeryo wansi awo kaakati bw'ova ku kkubo esiteeti yaffe gye tugendako wano esiteeti yaffe gye twabagamba abantu baffe gye basasulako ey'obukadde 8 gye twabagamba nti tugenda kusabuukulula gye twabagamba nti tugenda kusabuukulula neighborhood nga bw'ogirengera kati oluvaali ku kkubo kati eno gy'olaba ye esiteeti yaffe nga bw'ogiraba eno ye esiteeti yaffe nga bw'ogiraba ye esiteeti yaffe nga bw'ogiraba ye esiteeti yaffe toyina kye waalabye gula poloti nkuwereko ennyumba osereka buseresi nga bw'ogiraba ye esiteeti yaffe nga bw'ogiraba ye esiteeti yaffe nga bw'ogiraba ye esiteeti yaffe yeeno ku bukadde 8 kwe twagibaweeredde ku bukadde 1 2 3 4 5 6 7 8 kwe twagibaweera nga bw'ogiraba waliwo byoga nti onaagitambuza ebigere onaamalako nga nnene onaagitambuza ebigere onaamalako nga nnene naye ngenda gikulambuzaako ngenda kola ki ngenda gikulambuzaako kati nkupaakingiseewa makati gaayo ntaka ku nnyuma kagoli omusajja oba mukazi simanyi gano kankuteekaawo agenda sereka ebulako okusereka kannamanyika naye agenda sereka obaani naye nze yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona gamba bwa nti sigwanidde oyingire mwange wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona awoowulire wali sawuti waliwo kyaki kati awoowulira wansi ate kibanda eryo likkubo awo wansi loti esiteeti yaffe yeno bweti bweri twebaza ba clients baffe obugumiikiriza kati esigadde kimu kukola ki kulambula bw'obanga okimanyi nti oli omu ku abo abali ku projekiti yaffe ey'obukadde 8 tugenda kukola bukozi arrangement tujje tubalambuze era mbadde njagala nga tubalambuza esiteeti eno njagala omwaka guno sinnakolayo ku kijjulo eri bantu bange njagala tuyemuko kabuzi twokye kabuzi tunywemuko abanywa ekijuyisi bakinywemu abanywako ku twenge tunywemu era ndowooza kijja kunyuma nnyo nga it's a weekend oba Friday abanywa kajuyisi banyweko abanywa kasoda banyweko kubanga mu estate ze twabadde nazo eno eri byayo yes twasooka kuba na ng'ekomaawo nedda eyo nno kyakinene gy'owulirayo ensonga lwaki owulira gundi eyo sawundi oyo waliwo etuuza abantu abali ndowooza mu 5,000 buli lusaba kati ng'eva wali neddaawo kati ne tweyongerayo paka kuli era mu projekiti eno mulimu baganda baffe abaali mu phase 3 abaasaba ne bagamba nti mwami Lugonvu tusobola ffe okwongerako 1M ne tugenda mu eyo ey'obukadde 8 betwakkiriza yeeno waliwo abaali basaba ng'eweddewo okubanga twali tukyakomaawo kati twayongeddeko wali tulinamu ndowooza plots endala eza5 ku 100 ziri ploti nga 2 ezeeyongeddeko wali ziringa like 20 ezeeyongeddeko wali so bw'obeera nga naawe oga nti nze nandifunyaawo nange bandimpadde ku ezo yogera kozesa ku namba ya office bagambe nti nandyagadde okufuna ku estate Minisita Lugonvu gy'alaze ey'obukadde 8 bannaffe abamu mwe baayingira edda waliwo eri gye twabalaze eya 10 ku 10 zokka kati ate wano n'5 ku 10 it is okay
owa 5 ku 10 owa 10 ku 10 akirizibwa neno estate eno ya bukadde 8 naye waliwo bannaffe abajja ng'olede zikoze eki nga ziweddewo nga tetunayongerako paati eri waggulu wali kati nayo already tulina mu plot singa 2 wakati we 18 ne plot 2 mu emu nja kuba nyongera okukola ki okwekenneenya naye osobola okweza ku namba yaffe ya office n'ogamba nti nange kankole ki nange kantuulaawo ne bannange akakadde n'akaleeta ebintu tubyanguya nnyo obulamu yanguya obulamu yanguyiza abantu obulamu nabo bajja kwanguyiza ki obulamu sobola oga nti akakadde nkayinawo oba mbadde sikayinawo nenfunyewo interest nali nasasulako 7 akakadde njakakola ki njakaleeta kantuulaawo lwakuba nti katulina gundi eno tulina ewantu wane ewali ennyumba eno jangu ogirabe tulina ewali ennyumba eno etudde ku decimals ziringa etudde ku 10 ku 10 kitegeezebwa ya bukadde 16 osobola oga nti nze bampe awe wali ennyumba njagala plot 2 oba nasasula plot 2 bampe awe wali ennyumba naye oba olina okukola ki akayumba kano tusobola okukateeseza nonga nti mwami Lugonvu bwe nkuwa obukadde 7 mba nkuyiseeko nnyo mu kayumba kubanga ko kabulako okukola ki kusereka ka madiira 2 agali attached kayina ebisenge 2 ebinene ddala byonna biri self contained babizimbiramu ebinaabiro osobola oga nti nze kayinza okunkolera kyenjagala nja kujja nkole ki nja kujja nsereke buki nsereke buseresi kwenoga nti nze bampaawo siyinza kuba na nooma toyinza kuzimba mutima osobola oga nti kantwale ploti 2 akayumba ako bakampeeremu nkwongereyo obukadde 7 mba sikuyiseeko nyo nange nja kukkiriza so projekiti yaffe bweti bweri wanera bayitawo Buwamasango okuva okukuba okudda wali mu town boda ya 12 ate bw'ogisanga etambula eba ya siringi luki eba ya siringi 10 amasannyalaze weegali neighborhood weeri okuva wano ku kkubo wennyini wano weewo wolengera oluva kweno ennyumba ekkubo lyeryo kirabye okitegedde bw'obanga okimanyi baklayenti baffe nti wagula mu project ey'obukadde 8 estate yamwe eri ready mu contacting enamba yaffe ya office eya 0700 63 tukole arrangement y'okukola ki ey'okulambula mujje mukwasibwe plots zammwe ate enkulaakulana ekole ki enkulaakulana etambule etandike era ne office egenda kubeba contactinga naye naawe osobola oga nti ndabye mwami Lugonvu ataddeyo estate yaffe eyaba obukadde 8 abaali mu phase 3 abaasaba okugyegattako era namwe muli kuno abaali mu phase 3 bembagambye nti waliwo abajja nga basaba okugyegattako naye nga kyali late omukisa weeguli tunako plot endala ziri wakati wa 18 19 abiri awo osobola okucontactinga era enamba ya office nobeera ng'oli considered bwe wati bwe wakola ki bwe wati bwe wali sina kyensobola kugambawo ge mazima sina kyensobola kwogererawo weeyogerera ku bukadde 8 so bwe kityo bwe kiri baganda bange neyanzege mbaagaliza akaseera akalungi mbaagaliza obulamu obulungi mbaagaliza embeera ennungi mbasibudde